Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamima jali erinnya lyange neddira mutima omuyanja ng'ate era ndi mukyala wano ow'amaanyi mu ggwanga Uganda. Yenze omu ku bakyabe mulinawo wano ab'amaanyi kitumira kyakikolera tugenderaawo naye nga njagala kusookera ddala okuyisawo ba sponsors bange wano mu programu oluvannyuma ate tubeere nga tweyongerayo. Njagala kutandika n'aba Eco photography and videography bo bakubira kifaananyi ku mukolo. Oyina baby shower, oyina kwanjula, oyina mbaga, oyina ki, oyagala bifaananyi bibyo byakwekuba na famire yo, oba oyagala babikuwangire. Ojja kubanga ate era obanoonyaako enamba yaabwe y'essimu basangibwa ku Nkrumah Road, ku kizimbe kya Light Building, room K08. Naawe wenna yeetaaga graphics biki, njagala kukola birth certificates n'ebirala byonna. Eco photography and videography webali banoonyeeko akafaananyi kiriya nnyo nga temuliimu kinzaali kyonna. Not 293535778 ye namba yaabwe ey'essimu. Ate Gloshi Events bo bategeka mikolo ngamba batimba ku mikolo egy'enjawulo ne bakolera diko omulungi. Bali corporate nnyo ate ng'ate bali ku standard, ebintu bye babikola ku mutindo ogwa ddala singa obeera ng'obawadde akasenteko. Beesige obawa akasente babeere nga bajja ate bakutimbire ku mukolo gwo. Aba Bubbles Beauty ate bo bakugamba nti otawanye n'ebintu bingi, buli olususu olutaddeko buli kimu lugaanye, ogezezzaako embalabe zigaanye, oyina embalabe eziri stubborn, beera ng'ate weeyuna aba Bubbles Beauty batereze olususu olwo lubeere ng'ate lulabika bulungi. Naawe ayina enviiri nga zikuunyuuka ng'ayina obwoka oba obwosi, beera ng'ate okozesa akazigo kaabwe aka hair growth oil osige mu nviiri ezo, si zokka ezizo n'ez'omwana, naawe ng'olina omwami ng'ekirevu kyagaana, naawe era osobola okubeera nga ate okozesa aka oil kafaako bulungi nnyo ddala. Osobola okubasanga ku New Pioneer Mall, level 4, PH 106. Obeere ng'ate bakukolako, balina sabbuuni naye ekyenjawulo kye balina nti tebeerusa. Ate gwe yakona obugalo, wakona obugulu, wakona amakudde, wakona buli kimu, basobola okubeera ng'ate bakuwa ebintu ne bitereeza ne bijjako binnamakulu ebyo n'obeera ng'ate owona okufaanana nga gonja. Yes, 31st August ffenna tugenda kuggweera Lugogo mu Hijab Nation. Mujje tickets ziggwawo bannange, Alibirds nabagambye zaaweddewo. Kaakati tutunda tickets za $5,000, 10 kossa ate n'emmeeza etuuza abantu 8 kuliko ebyokulya n'ebyokunywa. Mukeereeko emiryango gigenda kubanga giggulwawo essaawa 2 ez'okumakya era ku ssaawa 2 ez'olweggulo tubeere ng'ate tuggaddewo olwo buli omu adde ewuwe. Naye nga ekyenjawulo njagala okubawa amawulire amalungi kati gwagula tiketi y'Emitwalo 5 kossa naawe ey'Emitwalo 10 mugenda kubeera ng'ate mufuna nammwe kati ekyokulya. Waliwo omugagga eyazze n'agamba nedda nabo balye. Kwegamba eno Hijab Nation ndalamu nnyo, ddala. Subscribinga, likinga, ate era obeere nga osharinga, obeere nga onyiga n'akadde ka notification kakuletera okumanya nti kati bataddeyo. Tobuuka bulango nga tubutaddemu. Bwe butuyamba okubeera ng'ate tweyongera okuba nga tufuna ba sponsors baffe ab'enjawulo. Olunaku olwaleero nina omukyala gwe ndi naye addaabiriza nsusu, omu ku ba sponsors bange baddaabiriza nsusu, era njagala gwali kuno beerako oyige ate omanye nawa woolina okugula products ez'olususu lwo. Tonkoonamu tontawaanya, agenda kuba ayogera ennamba zaabwe ez'essimu. Tojja mu inbox yange nga nakulabyeko ng'okola nedda sikyagala. Edduuka lye agenda kuba alyogera, ne steps agenda kuba ayogera. Whatever oyinza okutereeza olususu lwo, batereeza nsusu zifaanana zitya, byonna tugenda kubeera wano nga tubikola ki? Nga tubyogera. So oli otya munnange? Hajati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya? Shanita mbudde mu Bubbles Beauty. Oyina limu nga lya nkoko? Eryokubiri Bubbles Beauty. Totumanyiira Hajati. Tufune erinnya eryokubiri. Munnange tojooga host, ntera ova mu kamera. Eryokubiri bampita Natukunda. Nze njivaamu. Nze nina entonto. Nkimanyi. Kyobudde olaba ndyogedde. Agamba otya Shanita okuva mu Bubbles Beauty. Bano bakama bange era bakola ku nsusu. Bubbles Beauty.
nawe tegedde ensonga eyo tugenda kuba twogera lulimi lwa nsusu mukyala tuula tereera abaami tuula tereera babasaze enviiri abaami bazimbye eno babiyita batya ebimmonde waliwo n'abafunye kansa lwebyo beshevinze ne bafuna ebiwerewere mu nkwawa biki ebyo ku private parties ebyo byonna abantu bayina ensusu kadange ndowooza ndaba nafunye embalabe emazeeko wiiki otutuukiridde kati fe kiwedde sobeerako bannange tosagaasagana kino kye tugendako kiyamba buli omu olina omwana ayiwa olina omwana sikini tategereka alinga kikere Shanita atuuse kakati Shanita bagiyita Bubbles Beauty mukola ki tukola ku nsusu ensusu ezannakyo kadem ensusu ezannakyo Bubbles Beauty tetumyusa Bubbles Beauty situerusa wabula tukuleka ku lususu lwo naye ng'onyirira olabika bulungi omuntu akuliridde tusobola okukuwa akazigo kaffe n'odda buto n'onyirira n'obeera olabika bulungi then abo babeera ku bizigo basikini zaabwe embi zaakaddiwa kuwa akantu kaffe ne kakugogola waliwo agamba nti nze bwembeera ku bizigo nti okubivaako nja kuguba ndabike bubi nti wembivaako nja kuguba ndabike bubi biki kaakati ffe woba ng'oli mu Bubbles Beauty n'oba nga oli ku kizigo n'okivaako ffe tukuwa ebizigo byaffe bino ebya brightening kaba kiba kikola ki wabula agogola skin twawulire wakati wa brightening ne whitening kwe kumyusa olususu n'olumyusa skin kati abadde omuddugavu n'obeera omweru kati brightening tuzigula nobeera nga tokyagubye nga skin tegubye ne skin eyali egubye yonna ebeera ekola bukozi bweri ng'eshanana erabika bulungi ffe kye tukola aba Bubbles Beauty tetumyusa wabula tuzigula nsusu oyinza okugamba nze njagala kumyuka waffe tojja ffe tunyiriza kyembagaddeko olina amazima tolinga bano abalala abalimba yes ayagala okweruka tajja naye ayagala ozigula okuskini okubeera nga ezigudde erabika bulungi tuwetaaga na makeup okwaffe situkosa makeup tolinako makeup no I don't use makeup awo nteekamu n'akazungu baba makeup bakosa nito olina amalala mayitirivu I don't use makeup omuntu agenda kugamba byoyisizzaako waliwo makeup ennaku zinatavaako nenkola ne bwenti amale kuwumuza kano nenkola bwenti nemmala nenkasika keeka aba Bubbles Beauty weesiiga bwesiizi kizigo kyo n'oteekako ka lip balm n'otambula naye bino nti weekuba ebbumba buli ssaawa pink yero iwako leya 10 ate n'abasajja bangaye baabikooye ebyo oyingira lumu nga gamba yingira awo ekiyigo n'abakoleya zo zonna tuddugaza amasuuka aga agatandika yeetema ffe woba oli mu Bubbles Beauty eyo yonna tojja kutawaana buli kimu ojja kuba oli ssatu nga bw'olaba nzikoze zino owange ng'onyirira kaakati kali ka brightening ke katukuza omubiri n'obeera nga tokyagubye nga togubye abantu omanyi abakyala baba bagubye ye mu kuguba kwe n'adduka mu bamyusa nga kumba omubiri gwaguba naye kati bw'ojja mu Bubbles Beauty n'okosa akantu kaffe kano okalaba ne bw'owunyamu tewali kisikandozo okirabe bali abamyusa oyiwamu bwoti weekanga waliwo ekikusika kibanga asidi anti-chemicals ze bateeka mu ffe ebizigo ebyaffe tukozesa chemicals tukozesa oils natural oils yes ate ebizigo byaffe byonna birimu collagen ne collagen keeka kindaba waliwo abawala babeera ku TikTok okwo bagamba mirempeke za collagen asala emyaka tokamanyi mbate sikamanyi asala emyaka kati wobeererawo nti omire collagen olwayire bwerere ensigo n'ekibumba owa Bubbles Beauty tuteekamu buteesi muno niweesiiga so you don't advise abakazi kumira collagen for what oteeka kuba ekintu ate kya skin ate lwaki oba okimira bikola mangu anti ebikola amangu ayo bye bibaleetera obuzibu nowesanga kyobola abantu mu Uganda most people balwadde cancer bambi balwadde skin cancer balwadde ensigo baana bato byebyo
okitegeera Shamim nti byebyokwemyusa kumira mpeke za so muno mulimu collagen. buli kizigo kya Bubbles Beauty kirimu collagen. Collagen ono si mubi ku baana? No. Si mubi ku bakyala abaddugavu? No. Okay. Kaakati bwe tuva ku ekyo ekya brightening nga tugenda ku anti-aging. Anti-aging ke kano. Oba kookozesa? Kano ka anti-aging? No. Nze nkozesa kino. Because I'm brown. I'm naturally brown. Kati olw'okuba saagala olususu lwange lugube, mbeera abantu ba skin enjeru baguba nnyo ensusu. Kati oba olina kukozesa kano ng'oyagala skin yo eziguke. Kano kazigula skin. Tekeerusa skin ebeera nga. Kati nze bwe kakozesa nfaanana ani? Ofaanana era nga bw'ofaanana naye ng'onyirira. Sikutuuka. Ate kati g'oli mweru. Oli muddugavu. Oli wakataketake. Kale. Okitegedde. You're taking things personal. No. Kubulira kituufu. Okay. Yeah. Kakati katugende ku bana abakudiridde. Anti-aging. Bannange totya n'obeera nga weetya weebika yambala biki otiira ddala siganye kwebika kuba neebika ŋŋamba ng'otya. Waliwo abatambula ng'ali bw'ati kuba gwe weebisse naye oli free. Waliwo abatambula bati. Anti no nyinza kati ovala nti bannyonnyodde bulungi bayinza okwebika ne beekwasa. No kiyinza kuba kuba kyendimu ekyo kaakati kyentambuliramu. Kaakati kano ka anti-aging okalabye kano n'oba olina emyaka 6 kakula kati kakukwata ne kakufaaminga face neefaaminga bulungi nnyo ate nga bwe kaggyemu pimples kano koolaba ate skin ebeera smooth tekalekaako luwerewere lwonna. Poziga omulimu mwagumpaddi ogwaki ogw'okubalanga twagukuwa first kati mwe mulowooza wenna abalanga nga nnina embalabe eno kinaaba kikola amakulu. Kati we tuva mu kamera ngenda kuwa tuva ku bintu shanita bannange bwe tuva mu kamera nja kuwa because nzaalanga nnina okuba nga nfaanana bulungi naye ojja kusasulako ekitundu. Nedda sisobola bannange sisobola. Olina okusasulako Shanita ebintu nze kyova saakwatagana naawe tukwatagana ne Anwa oba ne Ali Igwe yagala nnyo sente. That is tegeera nzimanyi. Don't take it personal. No, it's not person. Anti-aging ono oyo maama wange taata w'omutwali eyo maama w'omugulidde ebizigo biganye soso okukozesa kano naye notamuwa bingi nnyo ate kano tekakozesebwa nti bakulu bokka katandikira ku myaka 18 olina okutandika okwefaako mangu n'otamera mangu nkanyanya n'ova wansi nga skin efaaminze bulungi nga skin erabika bulungi baajati kano bannange abagenda mu hijab nation mbasatomanyi kola sente tugenda kugula omudaala abadde olina okuba nga wooli baajati bano bannange baminisita mikwano gyange Ajati Farida Kibowa oyagala nnyo okuba nga olabika bulungi nsaba kano buli ajja mu hijab nation gyange otegeseemu sente za sabbuuni ate ebiri kitundu zokka ebiri gumu ebiri ffe situseera ku ebintu byaffe bya nakyo tubijja wano ntubikola bulungi nnyo temwongeramu biri byamaanyi ebyo bye tujja ebweru asidi yaseeza ku ati bo babagala babookye sikini babacome okucoma okumanyi ntaddemu olunyankole kaakati okucoma oba bakwogera batya osiriire okucoma akyogedde mu lunyankole akusiriira bayagala ne bakusiriiza baba bagaba basirize kyovula babeera ne bino binnamakula nga kyamupaata face ngeno mweru eno muddugavu okwamanya omukazi yeyambula ng'alina paati 19 ng'alina paches eno mweru eno muddugavu kati kano ka anti-aging kayinza n'okukolako ku mabeere gano waliwo ebbeere erikulukuta erifuna enkanyanya kano bakayita collagen moisturizing cream. Kakola ki? Kano nga skin nga yenna wayiikayiika. Oyiiseyiise oweddewo. Oyina ekinyama ekiri eno. Ebbeere lirimu ebbeere nga lirinamu hamps 9. Eno moisturizer. Etereza. Repairing skin. Etereza nkululo za mukwano. Nga skin yonna yayiikayiika. Skin ejjudde enkululo z'omukwano. Nga weesiiga ebizigo tebikukwata.
obeera buli ssaawa osiiwuuse kano anti moisturizer yaffe ate ng'eri mu collagen. Kati eno ogyesiiga ddi bw'oba olina n'eno anti-aging? Kati anti-aging ogyesiiga misana. Kano n'okeesiiga ekiro okuva ku mutwe Paka n'otuula ku kigere. bulungi n'okakkana mpaka buli wamu. Mpaka buli wamu. Kimanyi waliwo abakazi abaakaddiwa wano. Eyo buli wamu siiga eno. Nga balwanya entalo wano we wakaddiwa. Awo nga buli ssaawa beete. Wabula bannange otuyambye. Abakazi omutunuulira ng'akulukuse wano. Ng'abeera agamba ajjako ettaala. Kibadde tekyetaagisa Shanita ekyokujjako ettaala. Waliwo abajjako ettaala nga nsonyi. Leka kugira bakasitoma. Nga nsonyi. Nga nsonyi naye waliwo abamu nga bambye akulukuse. Nga tiyeekakasa. Neba naye munoonye nze ebizigo bino nze mbiranga bannange. Ne tubeerayo ne kano bakayita eye cream. Nakola kya? Ebizigiro. Ebizigiro. Oliraba liri kwala liri lyeru ddala oliraba. Nerya sister liri kwala. Producers basikira eriiso balaga nti lyeru. Shanita weeraga. Ani nsaba kungulyako kano ka moisturizer collagen gold. Kaakati kano. Ali ndowooza angulire. Okolako booti n'okola wano booti. Okitegeera? Bw'omala okukola wano booti. Nakosokoddemu kanyigenda bw'okajjako. N'okola booti. Okozesa kano n'okola wano. N'okola wano booti. Kaakati awo nkiseeba katulo mbeera ne eyebags ebizigiro wano waddugaliridde wano weesise amaaso gabeera nga gonna babeera ng'omunyu wa waragi kano. Kati kano kakola ki? Kano anti eyebright. Soma koda. Kamyusa liiso. Tekalimyusa. Kalitereeza wano. Ne wateesika. Ne wateesika. Ate n'ekyokubiri n'eriiso. Waliwo mukwano gwange alina eriiso lya black. Ngamba wano. Anti kyekino. This is the solution. Ebizigiro. Naye yaŋŋamba mbu waliwo yaŋŋamba mbu ye yazaalibwa bw'atyo. Waliwo abazaalibwa nga balina eyebags ebizigiro sikimanyi. Naye waliwo omuntu azaalibwa ng'olina eyebags kituufu. Kuba oli yaŋŋamba yazaalibwa nakyo kuba nali mugamba. Nga wazaalibwa nazo. Naye kati fe ojja mu Bubbles Beauty tuzikuyambako. Zivaawo? Tezivaako kuba kintu oba wazaalibwa nakyo. Naye at least zikendeerako. Yes, waliwo omuntu kola ng'alinga ggwe naye ng'eriiso liddugavu nga tanyuma bulungi. Nga tanyuma kakati munnaye w'obiteekako kano akantu kaffe kano. N'eriiso lyo mu kifo ky'okubeera nga muteekamu obuntuntu eye white nabiki kano bw'okateeka wano. Booti. Kasika kuva mu liiso. Yes. Noba n'eriiso nga lya white bulungi. Nga bw'olabirya Shanita. N'otabanga naye toli bubi. Buli ssaawa mbanga anywedde enjaga. Toli bubi. Bw'oli katuufu. Nange nze nga bangulira whitena. Kati totawaana. Kano ngenda kukakuwa. Naye mukwano omala obyogera wano bw'otuba mu kamera olina engeri gy'okyuka Shanita. Ani wandowooza owulidde ebyo ebintu bya mirundi ebiri by'alina okumpa. Nange ngambye ekinaki. Olaba watandise okwekyusa. Anti nzijukiza. Ongambye anti-aging ni kano. Niŋŋamba ojja kuleetako ekitundu. Nedda neŋŋaana nze mbalanga. Neŋŋaana nnyabo. Shamimu twebeereremu bino bya ssente. Twebeereremu tujja kubira ali wano. Bino bya ssente. Tuleme kwesiriwaza. Tuleme kwesuruwaza. Tuleme kuzannyira mu kintu. Tuleme kuzannyira mu kintu. Okyogedde ku sabbuuni bannange. Oyo sabbuuni waliwo abadde bankubira. Wuuno. Nga banga they have soap. Ono sabbuuni bamuyita aloe vera soap. Aloe vera ekigaji. Ate ekigaji ffe tukozesa bino ebya Nadis. Mwabivaako. Ekigaji kyennyini. Ekyaddala. Kye tukwata ntukozesa ntuteekamu oils zaffe ntutabula ntukola sabbuuni. Kati aloe vera akola ki? Naye brightening naturally. Ab'ensusu eziba zigubye. Ng'oyagala olususu oluzuke bulungi nnyo olulabike bulungi okwata aloe vera ono n'ono n'okwata ne kano. Ako kaki? Kaseramu. Kano kalabe? Bakayita seramu. Kati n'ogenda mu kinaabiro kyo bulungi n'osumulula sabbuuni ono waffe naakola ekyovu bisabbuuni bingi tebikola kyovu. Naye wa Bubbles Beauty okwatako obukwasi bwoti n'akola ekyovu n'onaaba. N'ate ffe oba onaabona bisa tips. Bw'omala okunaaba ne weenyumunguza n'oddamu n'onaaba ogwokubiri bulungi nnyo bwoti. N'engalo si kyangwe si katawulo si ki wabula n'engalo zo. Olumala
tuweesiimuula olekako amazzi nga gakyaliko ng'okwata seramu ono omusumulula okola ti ng'okola wano ti ng'okwata buno obugalo bwo ng'okola booti bw'omala ng'omusaanikira ng'okwata akazigoko kano. Seramu oli akola ki? Seramu ono naye abrighteninga. Bw'oba toyagala kukozesa waliwo ono gwe watulaze. Waliwo brightener gwe watulaze. Brightening aliwo. Brightening. Yuno brightening. Nedda waliwo ekizigo kye watulaze. Kino. Kati okozesa eno n'okozesa no ate bwe nkozesaako kino kyokka. No, osobola kikosa naye kati waliwo abagala glass skin. Nga skin glowing. Ngeringa endabirwamu. Endabirwamu. Sabbuuni ono nsobola omukozesa yekka. Osobola omukozesa yekka. Naye tekinyuma nnyo. Tekivaayo. Like tosabbanga akozesa bino bisatu. Yes, kyalibadde kirungi. Neera nga walibeera ng'ogamba nti ndidde emmere sinywedde mazzi naye atofa. Tofa osigala otambula bulungi. Aganywedde akola ki? Akusingako. Kati ne kino bwe kiba. Osobola bw'okozesa kano kokka osobola okubeerawo nga sikiini weeri. Naye ate w'okozesa bino bisatu pakeji yaffe eno yonna nitugikuwa yonna ate kiba kisufu. Kiyitawo kokkwe onyirira n'oyitawo. Osukkuluma mukko. Osukkuluma sikiini nebeera kano kalaba. Kano ate kano ko kayitirivu. Kano kaseramu kameka ka 3.5. Mwakongeza. Katukongeze. Obadde oyagala kakuwere ku mmeka nga gwe? Nze bojja kubimpa ku bwereere. Shamimu sijja bikuwa. Ojja kusasula ekitundu. Kaakati bannaye ne tubaako ne seramu ono. Ono nga pimples za kufuukira ekizibu. Kano ka defendinga. Deep pimple defense. Yes. Salicylic serum. Kaba mbalabe. Ne skin yo nga toyagala ebeere nga ejja nnyo mbalabe. Ababayibu ababeera nga balina stubborn pimples buli ssaawa mbalabe buli ssaawa. Kati osoosaako kano. Skin yo tetawaanibuzibwa na mbalabe, rashes, biki byonna kano kaba kakuyamba. Kano gwe mugaso gwako. Kati okakozesa naki? Kano kakozesa ne sabbuuni ono wa lavender. Bw'oba toyagadde oyo nga pimples zikusumbuwa nnyo zisusse okozesa ono chako. Kati nze nkozesa aliwa nina pimple yiiyemu. Ono mukulageko maama? Nina emu yiiyo. Emazeeko wiiki. Ojja kuleeta omutwalo gwo? Gwa mutwalo sabbuuni? Sabbuuni wa mutwalo. Nga walayisi. Okirabye? Simanya yono gwe babagulako ne bamusalaasalamu. Nina betusangeyo nga bamutunda 10,000. Nga bamusazeesaze. Pannange. Nga bamusazeesazeemu. Kaakati Shamimu twira ne sabbuuni waffe ono wa glowing skin. Ow'amata ate muna amata g'embuzi. Goat's milk and honey. Gennyini. Kati onaakola ki? Woowo. Omwana omuto asobola omunaaba oyo? Omwana omuto asobola omunaaba. Omwana omuto anaaba goats oba muyinayo omulala ow'abato? Wuno goat's milk ne honey. Gano mata ga mbuzi tewali mu kintu kirala n'omubisi gw'enjoki ne oils zokka. Waffe tukozesa essential oils. Perfumes. Tukozesa perfume. Kali nena baweereza ninayo kasitoma ayagala w'abaana naye yantaddeko akazito baaba. Yaŋŋambye njagala w'abaana naye singa ababutula. Onompulira nno ne mugamba mukwano yeffe bw'osookerako tojja kudda walala. Ate tulina n'ono koko. Ow'abaana yaliwa? Ow'abaana nga wuuno mukwate. Ng'oleeseemu ayagala piisi nnyingi. Piisi nnyingi ngenda zikuwa. Yatunda bintu by'abaana. Kati yazikuwa. Ayagala musuubula. Ngenda kukukubira enkya. Inshallah. Mumukolere delivery. Buli wamu tutuuka nno. Buli wamu. Obadde nirabidde bagamba ayagala kusuubula. Naye yatunda bintu by'abaana. Tumwina. N'ebizigo nno bino birungi ku baana. Biriwa? Bino. Anti-aging? Bino moisturizer. Wammeka moisturizer? Wa 400. Anaamuguzaani. Naye kati musuubuzi. Omusuubuzi tujjamuwera ku esatu. Naye alyeko omutwalo. Esatu. Kale. Kati obadde oŋŋamba ono? Ono koko. Waliwo oli.
koko koko akola ki nga skin yo ebeera eyinamu obuntu bwa white n'obuntu bwa black kati okwata ono koko g'onaaba kati bw'onaaba ono koko ono ng'owe skin eyo nkyafu enzibu nnyo osooka n'okozesa ne kino nindako ayina skin ng'eyina white heads ne black heads asooka n'anaabako ono sono asooka n'anaabako sooka skin n'oginaaba sooka n'oginaabako skin olumala oginaabako then n'olyoka okozesa scrub n'owescrubinga bulungi bulungi nnyo bw'omala okwescrubinga obulungi nono scrub waffe naye wuuno naye wa coffee sip coffee scrub all natural yes kati bw'omala okwescrubinga obulungi ng'okirekamu eddakiika nga 10 then ng'onaabako naate woba wescrubinga omubiri gwonna si feesi yonna kati nedda mukwano waliwo nga tunaaba tupapa ngeno omukazi tate tolina kupapa omusajja yalina okupapa awo olimbye tewaba budde wafuniramu obudde okuba mbuuza lwaki kino tebakikozesa buli nnaku mu wiiki emirundi 3 yes scrub tebamukozesa buli lunaku for what omukozesa ate onaabeera weekuuta buli ssaawa omukozesa emirundi 3 Monday Wednesday ne Sunday n'oba oli free niweekuuta niweezigula buli wamu awaaguba mwana nkwawa mwana bisambi mwana batako mwana abalina engalo zino ezaakona obugere nabo bwakona babwambaza socks babeera mu stocks 24/7 ne giraavu zino bambala abakazi mbambi baba bati abantu boogerako kino ninako ekyo kibayambako okujjako bulungi yes naye bagambe nti mu bizigo byabookya nnyo ate munaye nga kiyinza okubakolera kyokka ayina okwongerako anti kiki kino ekirala nzijja maama omukazi yakona obugere bwe yayayokebwa ebizigo sabbuni waffe owa vakedo mutwalo gumu vakedo ono nkuwagala nti weeks 2 nga wakuba ebipaapi n'amakula skin teri even weeks 2 vakedo waffe abakukozeeko naye nga bw'okozesa ne ku scrub waffe vakedo ayongerako scrub yes scrub wammeka scrub wa mitwalo 2.5 lwaki scrub walayisi waatyo nga gundi wa bbeeyi nnyo ani ono gundi ono brightener wa mitwalo 4 si sente nnyingi kino ekikabe kyonna abantu batunda ebizigo mitwalo 10 mama bali baveeko tobegeraageranya no kaakati kino bazibu nnyo ono coffee scrub packaging eno eringa tali ya wano bana nera fe yafe si packaging kalungi nnyo kazibu teziva wano I know okitimanyi nebale mwampa shanita mwamala aba bubbles eva mu US I know kaakati munnange so omuntu yakubye namakula alina okuba ne scrub n'abeera ne sabbuuni waffe wa vakedo then n'ogula ne moisturizer naye ate bannayisi kujja mu Bubbles Beauty ng'ebizigo byakucoma ng'ebizigo ng'oyagala kuwona nkya ng'oyagala kuwona ate n'osigala weeyokya no ayina kusooka va ku bizigo batuwa kya batabivaako tuba tugenda kuwa eno gundi vitamin C yaffe oba tojja gguba oba togenda gguba vitamin C eriwo yino vitamin C mbadde nno mmanyi keekali nange amalo gandibwe ate gakuli bubi nnyo nakulabye edda akati weekoleko bannange nabagamba nsaba tujja wano respect the host wandabye edda nga nnina amaalo kyokka ng'ate nze nange naye mukama katonda Shanita kannange ebintu bino kwata kano tukole ku birevu n'enviiri tugenda mu hijab nation nno kola ku bire bannange tugenda mu hijab nation abakyala abaami baŋŋambye enviiri zammwe zikuunyuuka mulina kawe kafuumuuka ne mu mmere mugenda ova ku piro nga kawe kajjudde waati twabaleetedde air growth oil ffe abasiraamu abasiba akaswayiri kaffe okola bukozi bwoti n'oyisamu leero kati bano abasiba braids leero okwata n'okola bukozi bwoti ng'ogenda otonyezaamu bwoti kano kati njagala nnyo twogere amanyingenda mu hijab nation njagala nnyo yamba omukyalo omusiraamu ali kuno alaba agenda okujja mu mu hijab nation bayina kawe koono bw'abeera naye ng'akuunyuuka enviiri kano kamuyamba katya kano kakuyamba enviiri tezikuunyuuka ate enviiri zibeera zigonda manyi nakyo waffe atuuka n'akaluba aye tekakola ku nakyo yekka
kakola ne kunvire ziri treated. Okay. Yes. N'abaana basobola kukozesa. N'abaana okuba bino ebirimu byonna bya nakyo. N'ebirevu gambye. N'ekirevu ky'otonyezaamu taata. N'obeera ne sunna. N'omasaaginga. N'obeera ng'olina ekiriku. Ate ekitundu ekirala kyonna nga njagala enviiri zikule. Ate oba onswaza buswaza. Kuba ekitundu ekirala kyo ekikuza enviiri mu bitundu ebirala. Twagala genda mu Guinness. Eyo tuveeyo biwaleke. Leka tukuze birevu na nviiri. Anange. Bannange. Bakayita batya? Bakayita Bubbles Beauty Air Growth. Oil. Bannange. Strengthening and moisturizing. Abasajja mukuze ebirevu. Abasajja atalina kirevu alina engeri gy'afaananamu fiina. Alina gy'ofaananamu n'otutiisa. Ntugamba oba olina mukazi munno. Okirabye. Kakati. Kiringa omukazi atalina nviiri naye atiisa omusajja. N'agamba oba nyina musajja munnange. No, omukazi ekitiibwa ky'omukazi nviiri. Okitegeera. Ekitiibwa ky'omukazi nviiri. Okitegeera. Kakati kammeka kano kamitwale ena kino ekicupa kyonna ky'olaba. Naye bannaye twaleetedde. Oba kuseka busesi ne mufuna kale laba kino tumitwale ena. Naye ne branding yammwe nnungi. Ogirabye? Bannange ataanyirire ku mulembe guno. Atajja ku Bubbles Beauty ku Pioneer Mall. Ajja kuba balina kye baamuloga. Manyi baliwo abatambulira. Bajja kuba baakuloga obutanyirira. Ngenda kukuweereza waliyo eyo abali eyo wansi eyo batunda bizigo baagala kujja kusuubula. Bajjire ddala. Badde nno leero nina okujja eyo baleeta naye maama. Nali wa baleeta Lwakutaano. Ne bammenya nti mbaleetera balina nange okungulako tiketi. Kati mba okungulako tiketi nasooka bale. Kituufu kola ekyo. Mummanyiddemu neekeggwe. Ojja balagako. Tobalagako. Nkulagirirayo bulagiriza ate manti akuleeta. Kakati omanyi kyokola. Kati ojja bba wakano. Oba naava mu Hijab Nation nga bakyekola. Ekiro kya hijabu kyennyini. Kiro Mall. After Hijab Nation. Going back home. Akaswahili okasibye. Kahena bakakubye. Libido. Nga mukyetuusaako. Nga mwemasaaji nga mwenna. Ffe Bubbles Beauty twabaleetedde ya Rabbi. Ndamulanga akantu kalibu. Kino kiyitirivu. Ffe Bubbles Beauty. Ffe buli wamu tukwatawo mwana ku sikiini, mwana ku birevu, mwana ku nviiri. Ate mwana ntuleta ne ku feelingi. Ne feelingi. Kano bakayita feelingi. Kati kano kakola ki? Kaakati abakyala munnange. Bakwegera nnyo mu family planning. Kati tugenze mu byasenga. Mugenda nnyo mu family planning abakyala. Ne mubulwa appetite. Mbakwata nga yenna olinga ettabo olinga luku. Kiki ennyo. Ate olowooza ku iflis. Twefiiringa kiki ennyo. Owooza lindako. Iflis. Kaakati ffe okwatako obukwasi wano n'okola twi. Obadde nkakukolereko labe? Ako. Omukyala n'okola ku katini bwe kati. Swi gy'otegedde. Eri mu miles. N'oteekayo katini bwe kati. Oyera kulya okitegedda? Bwe mala kati olaba gwe nga tururututwezze. Nga gwe yate yiyongeze sibaako kyenfuna. Singa kateekayo ne sibaako. Tosobola. Waliyo ffe abaafa. Ate kano omulimu gwako kukusitula busimu. Kati olumala nga naawe oli omutandika nga nayo twi. Kubanga nfiira spray. Gwe. Zali yagambye ko zalina mmotoka ki? Blabas. We batagiggulira. Volkswagen. We batagiggulira ng'okozesa kano. Naye nno munnange ne ngenda akakozesa. Yo batagiggulira. Ne bamala okundya ne batangulira Volkswagen. Nga naakuyisa bubi. Awo ojja kuba bambi tozze mu Bubbles kozesa kano. Njagala Barbados. N'agifuna Barbados. Kano. Waliwo nno omusiru nali munyumiza Blabas yagiyita Barbados. Ate nno namuyimbi wa ggwanga. Okakasa. Tamanyi Blabas. Kati oyo mugamba ajje mu Bubbles tumuwe kano kalibido. N'omwana aganye n'obuwasa ndoza kati kankamuwe kamu. Talina feeling alina obuzibu. So mwasalawo ensusu mbano ziterezi. Sijja mukwano Shanito ino. Nyamba. Sisobola. Kuba nja kumunoonya mukamuwe. Nze nsiba kamuwe. Kale tajja keetaaga jagala mukozeeko. Olw'ensonga ogambe talina feeling. Nkakasa. Wamala okwabanga ensusu ziwedde ndowooza ne mugaba kasoma banyumirwe. Banyumirwe.
babeere nga beebaka si bino byakwebaka n'ogoloka ku makya nga bwe mwayebase kyekyo okitegedde Bubbles Beauty temulina kwebaka nikibeera kyekyo. So Shanita, omulabi waffe omulungi yandyagadde okumanya abantu bangi bakola ebizigo era olaba ku market kati abatunda ebizigo bayitirivu. Kiki ekyenjawulo omuntu kyayinza okufuna mu Bubbles Beauty kubanga tulabako n'abaali mu mukene nga kati bali mu bizigo. Tulabako abaali nga batunda engoye ku makubo nga kati bali mu bizigo. Kiki ekyenjawulo omuntu kyayinza obbeesigako n'agamba akankozese Bubbles Beauty? Ife ekyenjawulo kyolina tufunako nga ffe aba Bubbles Beauty kuba ebintu byaffe bya nakyo. Ate ebintu byaffe bya nakyo ate twabisoma. Tetubigwamu bigwe kuba kati mukama waffe abeesinga eri mu America chemical engineering byasoma abimanyi ebyensusu abimanyi ebyokutabula ebizigo buli kimu tetubigwamu bugwi yajja naffe n'abitusomesa ate ebintu byaffe bino byola tebirimu chemical yonna tukozesa oils nga wolaba nti nno coconut oil nga wolaba shea butter bwe biti ebintu bye tukozesa okitegeera nti tubimikisinga bulungi nnyo nti bibateera wali kati gwe omuntu abeereyo n'owulira nga sikini ekusumbuwa n'owulira ng'otidde bambi okuva ku kizigo n'ogamba mwenna ava ku kizigo sikini ejja gubandabike bubimbe nga sikyasobola kufuluma fe aba Bubbles Beauty totya jangu PH106 Pioneer Mall level 4 ojja kusigala olabika bulungi ng'ate oli katuufu ng'ate sikini yo teyonoonese nga tofunye birwadde nga kansa abantu bafunye ebirwadde bya kansa abantu bafunye gundi zino baziyita batya green veins n'omusanga omuntu yenna emisuwa kiva ku kikyo ekyo anti chemicals ze zireetera olususu okukyuka olususu ne lukyuka omuntu ali ow'emyaka 2 n'omulaba nga ow'emyaka 6 obalaba kakati gwe nkugambye nti yenze first born owakanye because I use natural things and I don't hide my myaka ate olina emyaka emeka owakyo oyagala ogimanye twagala ndikakasa abantu bagule Bubbles no yogere ejijjo because nze era bajja kuwakana ne bwe nnaabagamba nze munnange enensi yanvaako emyaka ndinga 5 nze kale nze kakati tulinayo n'ebizigo babiyita anti-pimple mbadde sinnabikugambako abo abalina embalabe stubborn pimples nina omuntu alina embalabe amira mpeki tatawaana naye ate waliwo ezo embalabe nga zo ziri mu musaayi omala kujja wano nitukulabako ku Bubbles Beauty si wano bali wali ku New Pioneer Mall PH106 ojja nitukulabako kuba twali tulina gwe tuwonyezaako nga ye yali akubya nampiso bambi yes kati zino abalina stubborn pimples nga ye abeera agamba banaye pimples zange banaye sikini yange enfuukidde byamusobera dda tulina anti pimple waffe ono nga sikini yonna ebeera ate ejjako ne dark spots rashes kino so yeyo Bubbles Beauty for you bali ku New Pioneer Mall level 4 PH 106 genda obabeere nga batereeza olususu lwo ensusu zibatawaanya nnyo ate abamu mukkakkanye mweyerusiza mu butamanya olw'obulimba bwabo ababaguza ebizigo ekyenjawulo ku Bubbles Beauty tebeerusa ate amazima bagakugambirawo naye bw'oba wandyagadde okubeera ng'ate olususu lwo olufunamu nnyo ofunemu mu bulungi janguwo bakulabeko ku skin bakuwa ebintu nga si ggwe we prescribinze bali awo kumpi nnyo awo mu kibuga wakati ku New Pioneer Mall genda awo babeere ng'ate bakukolako olususu okitegedde lwaki mwasalawo obuteerusa abantu twalaba abantu nga sikini zaabwe zitandise okufa nga buli muntu yenna gw'olaba bambi ntugamba oba Uganda ebadde ki nga balinga batakyalimu baddugavu muna abaddugavu balina bye baabulira abakazi bo nga ne babulira ddala nga buli mukazi ng'ate ne gonja mungi ku kkubo ng'olaba eno mweru eno muddugavu n'ogamba kiki oba kyayetegeeza kugamba bana oli omukazi nga mweru bw'otunula ku ngalo n'ogamba kiki nga bwakona ebigere yo abeera ayambadde stocks tugamba ngaffe aba Bubbles Beauty katubaleetera ebintu ebiri nakyo tubatereeza ensusu nga tetuzimyusiza wabula nga zinyirira so omuntu alina skin ng'erina white heads ne black heads omuwa bbanga ki tukuwa mwezi gumu ng'alabyewo change oyinza okisinziira gundi blackheads ki z'olina zenkana ki bayinza okugamba 2 weeks
ng'olina butini nyinza okugamba 1 month nga kisinziira mutuwikisa so kubanga alabyeko ku njawulo atalina bingi nnyo n'oba olina bingi byomu kisinziira sikini y'engeri gereactingamu alinze yange nyinza okugamba nti wenneesiga ebizigo enkeera ssaawa 7 manazeemu dda okusiiwuuka ng'oli agamba yeesiiga ku makya n'abeera nabyo nga ne bwafuna wuzu nga ffe abasiraamu tiyeezaako naye waliwo oli agamba nti nze bwenfuna wuzu bwe nti nezzaako nga ye sikini eri dry kati nga nze sikini yange ebeera dry 24/7 kati go dry okozesa ki ko wali abakufaanana ng'olwatwala pieces meka atandikira ku 6 pieces half dozen tusobola okuwera ku 6 n'ebizigo byonna so tuwe ennamba y'essimu oyo yenna ali ewala nga tali mu Kampala wakati asobola kukola atya okuba nga afuna products za Bubbles Beauty akati fa Bubbles Beauty tusangibwa ku Pioneer Mall esangibwa opposite ne Mapeera woolabira ddala ekigambo Centenary Bank wennyini ffe eyo sayidi gye tuliko eya balcon edduuka lyaffe eri PH 106 Bubbles Beauty ennamba z'essimu ziri 0772 81 11 24 then Airtel 0700 31 77 16 oba kiro oba ddi tukwata essimu so kweziri okwo ojja kubeera olaba ne vidiyo eno ng'etambula kuliko ennamba z'essimu ezo zitambula wansi osobola okubeera ng'ogikoppolola bw'oba togiwulidde bulungi ate n'obeera nga ogikubako so mulina branches ng'oggyeko Pioneer Mall tulina branch esangibwa embalala ku GBK Plaza embalala GBK Plaza esangibwa kumpi ne Stanbic Ntale Road bw'oba ova Ntale Road ekyo ekizimbe embalala wetusangibwawo weetuli so ab'embalala muli sorted ab'e Kampala muli sorted ab'e Masaka mwe be baaboola mbaale wawa buli wamu tusobola okukola delivery buli wamu so yenna yena gy'oli basobola okukola delivery gwe kuba ku nnamba z'essimu ezo German Abu Dhabi buli wamu tutuukawo ate aba Abu Dhabi kano mukeetaaga nnyo kasana kabookya nnyo kano kakuyamba Shanita so Faridi n'oba tolina mubeezi Faridi David International Shami Events omwana kyoyo ali awo Zahara abali Abu Dhabi abala bali Dubai kaakano naddala gwe David International kossa ne Faridi kasabuni kajja mujja kwekubira mu steel wire tulese ka owoilo so byebyo mbadde n'aba Bubbles Beauty olunaku olwaleero beera nga okubako ku nnamba zaabwe ez'essimu oweebuuze ky'otanyikidde ky'otategedde bulungi ate obeere ng'ofuna products zaabwe nammwe mwenna abaagala okusuubula ebizigo weebiri sabbuuni waali naye gendayo gwe agenda obitunda babikunnyonnyole bulungi naawe osobole okunnyonnyola bakasitoma abo ate oleme kuwa kifaananyi kibi eri product ya Bubbles Beauty so oyinza okuwa abantu products ezitabakolako ate n'ovumaganya brand ya Bubbles so naawe agenda okusuubula gendayo oyiteyo bakunnyonnyole nti bw'oba oyagala kuguza wambala beziri staboni bw'oba oyagala kuguza mweru ayina kino bw'oba oyagala kuguza muddugavu ze zino products ze wandikoze eki ze wanditutte osobola okuba nga tovumaganya brand kubanga abantu abasuubula muyina effujjo lingi eribajjudde so gwali eyo nga toyagala kusuubula naye ng'oyagala kasabbuuni ak'abaana oyagala kizigo kya mwana jangu obeere nga kasabbuuni okwefunira ku mutwalo gwo gumu ogw'ensimbi n'ekizigo nakyo weekiri ku ssente mmeka tulinamu ekyesatu tulinamu ekyena tulinamu ekyebiri ekitundu bakazi muyiga okukola bakayita bata ka scrub ako mubeere ng'ate mukakola n'akatale ke kashamimu abantu bajja ne musuubula ebintu byaffe ne mubitwala ne mubyongeramu mwongeramu acid temujja mutuleke temwonoona Bubbles Beauty so Bubbles Beauty tebwerusa era bw'ogula ekizigo kya Bubbles Beauty kyonna ne kikwerusa obwo obuvunaanyizibwa si bwabwe gomanya kimu baduplicating ekintu ekyo Bubbles Beauty tebeerusa packaging yaabwe yeeyo ate nkakasa nga tewali wanayinza giyiya nnyo gikola naye waliwo obutalina obwo buntu waliwo obutabulina olw'ensonga tuba tulina ensonga anti ayinza okwawula kimuguza ate n'atalaba kali n'ayomba tajja kuyomba so ebintu byabwe byonna byanjawulo naddala branding yaabwe bw'ona ogulako original osobola okuba ng'oyawula original ne dupe
sabbuuni waabwe tebamusalaasalamu ate sabbuuni waabwe wa mutwalo so woogenda awantu wonna ne bakuguza waliwo abasuubula ne mumujja mu buveera ne mumutunda nga bwe mwagala ekyo tebakibagaanye naye toyongeramu waliwo abamutwala ne mumufumba ne mwongeramu ebyammwe ne mwerusa abantu n'ayokya omwana w'omuntu ne mwakwasa Bubbles Beauty so ekyo nakyo si kirungi so tulabagane musule bulungi mweraba Bye. Bubbles Beauty.